byalugaye akusakira ag'ebyobufuzi muga sayansi ne tekinologiya nange Joanita Mbabazi agafa ku muntu wa bulijjo nange Madeleine Lapke agava mu kooti nange Eka Cronal nga bwe gali nange Joan Comfort Agazu agafa mu palamenti nange Kisaakye John amawulire ag'ebyobufuzi ag'eddiini ag'ebyemizannyo wonna mu malindulire buli ssaawa 2 ez'akawungezi. Musango gwa General David Sejjusa gwe yawaaba ng'avunaana amagye olw'obutamukiriza kuwummula mirimu gyagwo guzzemu goozirini oluvannyuma lw'omulamuzi aguli mitambo obutalabikako olunaku olwaleero. Omusango guno gwongezeddwayo okutuuka olunaku olw'enkya. Ebisingawo okugulira bino omusasi waffe Kabijjeko Akawuuwo naawe obyotte buliro. Zigenza okwera ssaawa 4 ez'okumakya nga munnamagye General David Sejjusa yasaba okuwummuzibwa mu magye atuuse ku kkooti enkulu ewulira omusango gwe. Wabula tegusobodde kuwulirwa omulamuzi Margaret Oguli Ouma aguli mu mitambo obutalabikako ng'era omusango gujjuliziddwa nkya. Sejjusa olubadde okutuuka mu kkooti ategeezeddwa kalaani wa kkooti ng'omusango gwe bwe gubadde tegugenda kuwulirwa. Era oluvannyuma alabiddwa ng'afuluma kkooti n'alinnya emmotoka ye ne yeeyongerayo. Grace Nantale Kakooza, Kingdom TV, amalindirire. President Museveni asuubirwa okwanjula kabinenti ye empya gy'anaakola nayo nga wiiki eno tennafu. Weewaawo